omala okuwasa awo ne struggle enyumira ddala ovaayo ewaka ng'oyina more reason to fight for a better country si weewaawo so kaakati abatannakikwasaganya baneemwetereze tesigenda kwogera manya sobola kwogera manya muŋŋambe mbuki mudani magiki ŋŋambe busimanya muwesigi simanya bandi sisobola kwogera manya naye beetereze sijja kwogera mbuki bunyeko mukabwe bandi sijja kwogera naye Alex abalaze nti ebintu bino bisobokera ddala munzikirize ate mpite owekitiibwa sekretary general waffe ate naye atubulire abikola ddi. Abagole baffe abalungi Comrade Waiswa ne mukyalawo abazadde baffe religious leaders bakitaffe mu Katonda ssebo president waffe owekitiibwa ennyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu omuloodi Salongo Elias Lukwago era ng'oyo deputy president wa FDC members of parliament mwenna abali wano speaker wa KCCA abakulembeze mu kibiina chairman Nyanzi head of mobilization Nubian Lee local government leaders n'abakulembeze mwenna ngababuuzeeko mu ngeri enjawulo nti people power our power NUP everywhere era kansabe ba members of parliament n'abakulembeze mu kibiina mujje wano very quickly tusobole okugenda mu maaso ne speech yange mbasaba tukwate obudde kubanga program erina okutambula. All the members of parliament and NEC members kanjogere bwetyo mwemanyi abali wano kansa members of parliament babadde babanjulireeyo naye engeri gye tuli wano olwa muganda waffe Waiswa njagala ensi etegeere amaanyi Waiswa g'alina n'obwagazi bw'alina okulaba abakulembeze bano bonna nga bali wano. Kasabe mpanange mweyanjule naye just your name and your responsibility. Just your name and responsibility. Begayidde tetuwa speech kubanga obudde bugenze. Sewungu Joseph Gonzaga Nampika County West. Ekirabo Waiswa musanga abantu okuva ku 10 ez'enju baweerera. Kati banange anakwata obudde nga mukubira engalo alemererwa oyo nga mumuvaako engalo za Honorable Sewungu kubanga obudde obudde bulungi. Amanya n'eddoboozi ekibwa Jebebigiro Moses PPF 005 Waiswa tugendeza obufumbo obulungi. People power, our power. Amanya gange bampita Nakata Sinas Kamanda Kuruga Hoima Old City. Honorable Waiswa tukutabarukia. Your gift. Kaya Christine Nachimwero Mbako Mchalo kuva Kiboga district. Siri David Iwoji, head of institutions. Thank you so much. Pastor Mwams Andrew, head of training and patriots. Sylvia Namtiaba, secretary for Youth Uganda region. Sarah Mondi, administrative secretary. Sylvia David, Nazetwala constituency on the ceremonial ground, in Uganda. Emyaka gya generation gibeera giweddeko kyokola baba minisita batandise okwekuba abasirikale beekuba tugenda mu buyinza mwebalanyo mwebaliyadda. Ndi Medal Sekona Lubega Saamungu omukulu wa Waiswa okuzaalibwa b'amakubo ekiikirira abantu b'ebisolo East. Yarenze emyaka 2 mu Parliament siriba sinnyonyoweebwa. Emyaka
myaka 2 mu palamenti y'obufumbo siringa Ssenyonyo w'ebiri. Kunga Uganda kunga. Kunga Kyagulanyi kunga. Nyanzi Fred Sentamu, Head of Mobilization National Platform People Power. Joel Ssenyonyi MP Nadawa West spokesperson. Nyeko Eric omubaka owa Makindye East. Kabuye Frank omubaka w'e Kasanda y'Amaserengeta Shadow Minister ku nsonga z'abavubuka n'abaana mu ggwanga Uganda. Sars Godfrey omubaka wa Gomba East. Sunday Patrick Kayumba Mubirizi MP Tendem South Kayumba District. Chiaga Hilary Wilson Dr. Elderman Aokota. Chiromera Hassan katika South Rural District. Brendan Alkinia, MP Rural District. Simbwa Fred omubaka akiikirira Nakifuma County ate era nze ekiikiridde maama Honorable Namboze owa Mukono Municipality atagenda kudda wano ampadde obuvunaanyizibwa mukiikirire wano. Mwebale nnyo, mwebale nnyo ddala. Maria and the course Kanatabi Youth Wing, congratulations, Mwadi Nazi. People power, our power. Banange, mwebale nnyo okukola introductions. There's one more MP. Nachimule Helen omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kalangala mu bizinga by'Essese era nga nze Shadow Minister owa Kyagulanyi ow'ebyenguba. Kikulu nnyo abantu baffe okumanya nti Comrade Waiswa asobola okuleeta abakulembeze bwe bati. Ekyo no kitegeeza nti Comrade Waiswa n'otumwenyumirizaamu nnyo emirimu kyakola tugisiima era ndowooza omuntu amwogeddeko bulungi Honorable Betty Namboze nti Waiswa omuntu gw'odelegatinga abantu n'ogendewo ne weebaka n'omanya nti agenda kukiikirira bulungi nnyo nnyo nnyo. Bw'abeera ku radio station ng'ayogera oba omanyi nti omaze. Era nebaza nnyo President waffe okulaba nga yamuwa obuvunaanyizibwa obwo obw'okwogerera generation yaffe. Olumu obeera oli awo ng'olina ensonga gy'oyagala oyisaawo nga tomanyi osobola ogisengeka bulungi n'ogituusa ku bantu era ng'olina okulilayinga Waiswa Alex Mufumbiro okukituusizaayo. Era tumwebaza nnyo omulimu gwakola, tumwebaza nnyo communication gy'akola on behalf of this generation eyaninga for change. Webale nnyo ssebo okurepresentinga bulungi nnyo, webale nnyo okubeera a very good cadre, a very good revolutionary, a very good soldier. Webaza nnyo Edith, oyo Waiswa no kyali wange ng'ovudde mu bya people power. Kyali wange nnyo era sometime back twaleeyo nga twogeramuko ebigambo byakwogerako byali bingi nnyo 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 sobola nabiddamu wano naye yangamba nti